state project team of eyitibwa bangi ku bannayuganda bazze beemulugunya ku nsula n'embeera abasirikale ab'ekitongole kya poliisi mwe bakolera era nga balumiriza nti oba oliawo kye kibaviirako n'okwesuulirayo gwa naggamba ku mirimu gyabwe. Wano ekitongole kivunaanyizibwa ku nguudo mu ggwanga ekya UNRA nga kiri wamu ne kampuni eyitibwa Cico eno nga yaweebwa omulimu ogw'okuzimba oluguudo oluyitibwa Kirakasangati Matugga luno nga luwerako kilomita 21 okudduukirira poliisi y'e Matugga ne bagizimbira woofiisi. Okusinziira ku Kyobe Judy okuva mu kitongole kya UNRA nga yavunaanyizibwa ku mulimu gw'oluguudo luno agambye nti bavuddeyo okuzimbira poliisi y'e Matugga ennyumba mwe bagenda okukolera emirimu gyabwe okulaba nga babayamba okulabirira ebyo byonna ebikozesebwa ku luguudo luno bye bagamba nti abantu kati baagufuula muze okubba ebintu ebikozesebwa ku nguudo. Naye agenda kuwa munnayuganda motoka eyo agenda ogifuka abamu emitwe eminene ngekisingako ogwange guno kati newalina gy'olinga wambuttu ajja kukola ate kampuni betakkiriza. So wano wetusabira poliisi mutuyambe abo bennyini ekiba kiyiseemu obubi mutukwase bulungi n'abantu ba bulijjo naye ate to take order onto the projects that we do. Now, when the contractor gets these challenges with the community, please always come in handy to support, even before UNRA comes in. Give them all the support, give them all the guidance they need. Medadi mpumuzibwe ngono ye diso we Kasangati era nga yakwasiddwa woofiisi zino ku lwa DPC we Kasangati agambye nti bagenda kukola butaweera okulaba nga tebaswaza abo badduukiridde. Thank UNRA because if it wasn't for UNRA banotebandi baddewo abasiko. And also I know by the time they started constructing they consulted from UNRA that want to give a certain service, please can we give? So, thank you very much for allowing our brothers, Cico, to give that hand. Two, it is rare. Such a joke. We have seen very many construction companies in very many places. They come and go without any legacy. So this is your legacy. Where you pass and they find kyokka abatuuze mu kitundu bavumiridde poliisi y'e Matugga nga bagamba nti kati omulimu gwe yasigaza gwa kukwata batalina misango saako okuta abalina emisango n'okwenoonyeza ensimbi mu kitundu. Tebutonoonera abaana bali mu olwidde eyo message egenda eri manager wa Cico. Tetwagala mujja mutukolera enguudo ate mujja mutwagalire n'abaana baffe kubazaalamu. Abaana abasoma mbeesonyiwe. Abakazi abakulu mwe bali mu bitundu ebyo be mbamukola ki? Ndowooza ku ka message nako